naye President Museveni teyandibadde nakola bino byatukolera. Mutabani we natufuukira nga Katonda waffe. Mutabani wa Museveni nafuuka nga Katonda. For what? Nayingirira kugamba yafuga polisi, yafuga parliament, yafuga judiciary, yafuga buli kimu kyonna. Ngani huizi? Nze nsaba Katonda tusalirewo kyokkola. Singa Katonda wange ompuliriza, sigamba nti omutti. Naye kola kyokola otuyambe. Musajja agenda kututta n'emyoyo nga ffe tukyali balamu. Muhoozi bw'oyita ki? Who the hell do you think you are? Wakuba nti amateeka tegakwatako. Yalowooza wa kitalo nnyo. Tulina kumutya. Munnange tetujja kutya. Muhoozi si yeggwe Katonda. N'ebyo by'otiisatiisa ono nja mutta. Gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja? N'abo b'otiisatiisa obalekewo. Ebintu biringa bibiri omuntu by'otalina kwemoolerako mu nsi: eddiini n'obwakabaka. Eddiini n'obwakabaka, enzikiriza y'omuntu n'enzikiriza ye mu nnono. Kakati waliwo tweet eri mu kutambula ng'eraga nti General Muhoozi yalabudde Katikkiro wa Buganda n'obwakabaka bwa Buganda nti bwe mmaliriza ka Bobi Wine nzirako Katikkiro. BBS ne radio, BBS TV ne radio balekeraawo okukyaza abantu oba ba idiots. Tweet eno nginoonyezaako ku mukutu gwa Geno, teriiko. Naye eri mu kutambula, ngenda kujja mbeeko endowooza yange gyempa. Kyendowooza nti teyavudde ku mukutu gwe kubanga teriiko, obanga yasanguddwa. Kuba eri ku mutimbagano okwezunga, naye bw'olumba obwakabaka ebintu bibeera birala. Mu ngeri emu, General Muhoozi ategeezezza nti asaba aba opposition bonna beegatte ku PLU bawambe palamenti ku lwa Yesu Kristu. Takomyawo, ategeezezza nti engeri yokka gy'asobola okukkiriza Bobi Wine okudda mu Uganda ayina kukozesa nnyonyi ya Rwanda oba eya Kenya. Ne bw'atakozesa eyo, bonna n'abamufacilitating ajja kubatta. Bobi bw'aba ayagala okudda mu Uganda ayina kukozesa Kenya eyawe. Singa taagikozese n'akozesa abalala, ye n'abamuteekamu ssente, Muhoozi ajja kubatta. Mu ngeri y'emu, omukutu gwa Daily Monitor ne NTV abizzeemu envuunula bibya. General Muhoozi agamba nti muzeeyi we yakkiriza ebbanga lyonna NTV ezeebakoona ku luwonzi, ne mu kaseera katono egenda kuvaako. Bakoze ssente nnyingi nnyo ebbanga lyonna nga bazannyira ku muzeeyi we. Kakati ke kaseera bakitegeere. Ebyo nga bigenda mu maaso, munnamawulire munnaffe okuva ku mukutu ogwa BBS Terefayina, Joseph Sseruwooza avudde mu bulamu bw'ensi eno. Oyo gw'olengera eyali ew'omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago, jjo lyabalamu jjuuzi nga mulamu tteke. Mungu amujjuludde. Kirwadde kya blood clot oba kirwadde ki? Naye nga batugamba mbu abadde ne ulcers. Mawulire mabi nnyo. Tugenda beera nga tutuukawo eri abakozi, omuntu gwe mubadde naye
n'asaba laga akaŋŋendeko mu kalwaliro ate okugira nti kigaanye. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Godfather avuddeyo n'alabula Joel Ssennyonyi n'amugamba gw'olowooza oli munene okwenkana sipiika Anita Amongo. Bwe baba baakutte Lukwago gwe Ssennyonyi olowooza oli ki? Omusajja gwe weerijjamu omumanyi. Godfather alabudde Joel Ssennyonyi ku General Muhoozi amugenda empola. Tugenda kutuukawo. Mu ngeri emu tugenda kubeera ng'era tutunuulira ku nsonga endala eziwerako. Omukulu Mukubabyasi avuddeyo n'abaako history gw'atuwa, ate nga Kyagulanyi yakamala otugamba nti history teyeddamu, abasiru bokka be baddamu history, naddala oyo nga balonzeewo ebitagasa. Baganda bange, emboozi nnyuvu eno ngikuleetedde nga nkimanyi egenda kuwoomera. Nzikiriza nkolemu bwe nti katono nzije tutuule tweseetinge, nawe nga bw'ofuna ebiberenge mwana wattu nzije gwa makerenda. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo yonna gy'osinziira okubeera ng'otulaba, nkuwuubiddeko kajjambo era nkutumidde wenna atwekkaanya mu kadde kano. Webale nnyo, webalire ddala okubeera ng'otwegesa amaaso. Weewaawo n'obudde bw'otuwadde tetubutwala nga kyakusaaga, kubanga obadde oyina eby'obukozesa naye n'ogamba katusooke tuwulirize ebigambo bya Sajjime. Biki byaleese olunaku olwaleero byendeese mbikuleetedde? Tuula vidiyo gimpeere like, naggamba buli wowa vidiyo like kigiyamba okudduka n'okutambula information neeba ng'etuuka ku mulala n'asobola okubeera ng'ate agiraba. Kale nno teweerabira kugiteekako like. Nzikiriza era nkutegeeze nti tulina Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya era ebikusumbuwa. Nzikiriza ngenda kutandika ne baganda baffe abali mu kkomera eri Edi Mutwe, Akirewo Kivumbi, muganda waffe Wakabi Simaati, Alex Waiso Mufumbiro, nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obekkaanya. Babadde bayina okukomawo okuleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero olw'okutaano. Wulira, babadde balina okuleetebwa olwaleero mu kkooti naye tekisobose. Omanye ensonga lwaki? Tebaleeteddwa kubanga omulamuzi yagenze kuwummulako. Omulamuzi yagenze kuwummulamu. You can imagine. Omanyi nti waliyo kkooti gw'omulamuzi wayina okuwulirira obwenkanya bw'abanne obuwe. Ku lunaku lwe babaleeta balabe oba bafuna eddembe lyabwe, gwe n'ogamba wagenze kuwummulako, wagenze kwewummuzaamu. Wano we tugambira nti enfuga egoberera amateeka mu Uganda. Amateeka twasigadde ganyumyako ne mu Uganda. Era bw'owuli omuntu yenna avaayo n'akugamba nti tutambulire ku mateeka, ng'ani agatambulirako mu gavumenti ya Mwami Museveni? Amateeka tusigazza googerako nti twalina ku mateeka. Constitution yo yennyini nnyini singa yali eyogera yandivuddeyo n'etugamba nze nga temukyankozesa. Singa Constitution ya Uganda yali esobola okuvamu ekigambo yandivuddeyo n'egamba abaaye
temukyanneetaaga nga temunneeyambisa kuba yo twagifuula ekidiba omuugwa. Baganda baffe bamazeeyo myaka, bandibadde bawulirwa, ayina omusango n'asibwa, ate n'aweebwa ekibonerezo n'amanya nti lino ly'ebbanga, eno ye piriyodi gye ŋŋenda okumala mu kkomera, ate alina musango n'afuluma. Bwe baba tebalina baveeyo, mulamuzi yagenze kuwummulamu, yagenze kwewummuliramu. Sooka otuwe ku katambi ako nkomewo. Kale byebyo, balina essuubi, bakkiriza nti engule eriyambalwa, amazima ensi eno bw'eribeera free. Tuveeyo ne tubasaasire nnyo nnyo. Then bwe tuvaayo, nzikiriza tugende mu tweet ya General Muhoozi. Olunaku olwajjo yategeezezza nga bw'ayagala leader of opposition bamufulumye Parliament Joel Ssenyonyi, era n'alagira aba PLU batandike okutunula mu bitabo byabwe butya bwe basobola okujja Joel Ssenyonyi mu Parliament. Then ate nga tumanyi nti Speaker wa Parliament aliwo, ono ye yamuleeta, ye yasalawo gendayo, ne deputy we n'atakomana ku ekyo, n'abakwata n'abawa obuvunaanyizibwa mu PLU, era nga be ba special envoy be mu Parliament. Kakati deera avuddeyo okwongereza kubiri, n'agamba nti ateesa, agamba nti I propose all the opposition joins PLU and we capture Parliament for Jesus Christ and the holy blood of the Bachwezi. Bino Joel Ssenyonyi yabimuganye, yamugayire leka kola bikolobero na kumenya mateeka nga weerimbika mu linnya lya Katonda mbu yabikoze tokiddamu. Agamba nti nno nteesa aba opposition mwenna lwaki temwegatta ku PLU, tuwambe oba tukwate Parliament eno ku lwa Yesu Kristo ne ku lw'omusaayi mutukuvu ogw'Abachwezi, ne ku lwa musaayi mutukuvu ogw'Abachwezi. CDF agamba nti aba opposition ayina ekiteeso. Kati CDF ateesa, nteesa NUP, FDC, JEMA, PFF, kale wadde nabawambira abantu bammwe, nteesa mujje munneegatteko, mwegatte ku PLU. Kale bino naye yanditeeseza nga amaze okuta abantu baabwe. Kale wadde nawamba abantu bammwe, abamu mbateekana mu basement, ne mujje nteesa, nnina ekiteeso, mujje tutuule ku mmeeza, mwegatte ku PLU, ekintu kitambule, Parliament tugiwambe. Okitegeera, CDF agamba kakati olwo oyita aba NUP, naye nga n'ebiwundu by'abantu byabwe tebinnaba kuwona. Oyinayo bali be wagamba nti 22 tubasse
ng'omukulembeze waabwe gw'ogamba nti awo wali oyagala abeere wa kusatu. Jeno nabagambye si wa kusema. Akola byafaayo. Lwakuba ebiseera ebimu oyinza okwagala okukola ebyafaayo osigale mu bitabo. Ebyafaayo ne bikola. Ekyo nakyo kiba kirungi n'okitunuulira. CDF teyakomyawo. N'ayongera n'ayuwa. N'agamba nti ku nsonga ya Bobby okudda sooka otuddizaawo kakati jjukira jo yatugambye nti tajja kukkiriza yadde n'olunaku n'olumu okuddamu okulaba Bobby Wine mu Uganda. Bobby n'ajja n'amugamba nze ndi Munnayuganda era ndi mwana nzaalwa ya Uganda, ne gwe wazaalibwa Kenya. Mbumpimpi yabadde ng'amugamba oli mugwira, nze ndi mwana wa boobwe. Era ekyazzeeko Jeno Muhoozi n'agamba mbu agenda kubulookinga Bobby Wine. Yagambye ngenda kumubulookinga. Yo gundi eyo yabadde luddawa. Nayo nandigibawadde lumu ne mugirabako. Yagambye naye kyamaze ebbanga ng'agamba agenda kubulookinga Bobby Wine. Naye ate Kabanda yatugamba nti okubulookinga Bobby Wine amubulookinga atya? Yekka gw'asobola okwogerako. Bwe nakawuliddeko ne mmanya omukulu eky'okubulookinga Bobby Wine. Ekyo kiyinza okukalubamu. Kuba Kabanda yatugamba gw'asobola okwogerako. Mbu bwe bali mu kaliba emu ne nalabye nga n'ekyo ekitasoboka. Njagala kusooka kufuna eno eya CDF kwe yagambidde okubulookinga Bobby Wine. Njagala kubeera nga njikufunira nayo wano tusobole okubeera nga tugifuna. Anyway, CDF Jeno Muhoozi Kainerugaba. Today I have decided to block Zakayo from my account. He matters very little in the politics of Uganda these days. Yagambye mbu olwaleero nsazeewo okubulookinga gwe yayise Zakayo ye Bobby Wine. Okumubulookinga okuva ku akawunti ye. Mbu Bobby Wine takyayina makulu, kwegamba amakulu ge matono ddala nnyo ku nsonga z'ebyobufuzi bya Uganda mu kaseera kano. Naye ate Kabanda yatugamba ayogere ku ani? Bobby Wine gw'asobola okwogerako. Era n'agamba Bobby Wine ayogera ku Museveni. Lwaki ayogera ku Museveni? Kubanga ye kiraasi, ntebe ya ggwanga. Kakati ne Muhoozi ayina okunoonya Bobby Wine kubanga yali waggulu we. Gw'asobola okugamba kamwogereko, ayina abawagizi nange bajja kunfolowinga n'ebirala ebiri bwe bityo. Kati Kisitu yabuuza Kabanda nti ky'ogamba CDF ataapinga mu masannyalaze ga Kyagulanyi. Mukulu nakkiriza nti ekituufu. Oli yalina amasannyalaze. Omuntu yalondebwa miliyoni 2 n'omusobyo mu Uganda. Omuyita mwangu. Okategedde. So kakati Jeno Muhoozi n'amaanyi ebintu bino ebyokulumba bimukolera nnyo. Bw'aba tawakuddeyo lutalo twiti tezitambula. Ne bw'aluwakula ng'ensonga ebeera ku muzuuli. Ateekeddwa okugamba nti nja kulumba eggwanga bwe riti. Ateekeddwa okuvuma ku Kyagulanyi. Ensaawa eba ejja kugoberera nnyo nnyo. Kakati yagambye omubulookinga era n'amuyita na Zakayo. Okategedde. Kakati awo ng'ovuddewo
njagala otuwe ku tweet eyo ebaddeko. Omukulu yagambye nti Kabobi is only allowed to return to Uganda via Nairobi and with Kenya Airways if he attempts to enter the country by any other means. He and his facilitators will be killed. Bobi Wine akkirizibwa okudda mu Uganda ng'ayise e Nairobi ne Kenya Airways. Lwaki oyagala gire mu gy'oyagala? Waliwo n'ekibuuzo. Lwaki oyagala giremu eyo? Lwaki olowooza General Muhoozi ayagala Bobi Wine agire mu Kenya Airways? Ntera mu comment section agamba singa onaagezaako okuyingira eggwanga lino ng'okozesezza entambula endala, igwe n'aba kufacilitatinga oba bakuteekamu ensimbi, mwenna nja kubatta. Naye ate luli yagambye takyaddamu mukkiriza kubeera mu ggwanga lino. Bobi Wine n'asikayo awo kijooka n'akimukuba. Amugaa ssebo nzaalibwa mu Uganda, gwe wazaalibwa Kenya. Ndowooza CDF n'agamba kanzijewo bino. Kati okkirizibwa okuyingira eggwanga. Nkukkiriza okuyingira eggwanga naye ng'oyitidde Nairobi mu Kenya Airways. CDF kati yasalirawo ne Kyagulanyi alina kutambula atya. Then wano nojja n'obuuza ye yasalawo n'okufuluma yafuluma atya? Oba kati amwegayirira dde. So byebyo. Then bwe tuvudde awo ne tugenda ku Daily Monitor. Daily Monitor oba tusooke tuddemu tukuwe ku mboozi gye yamukuba. In fact yamukuba yamusiima. Daily Monitor yakwata n'esiima CDF n'emuwa ebimuli bye nga mulamu. Bino bye mugamba simanya basiima ogenze. Daily Monitor yawa bannayuganda ebirungi CDF byakoze oba byakoledde ensi eno n'amagye. Abaffe nzikiriza nga sinnaba kutwala mu CDF kiki kyagamba okukola Daily Monitor ne NTV. Mogani bw'oba oyina emboozi eyo yo sooka ogituwe. Wangi bw'eba weeri yo sooka ogituwe. Mu mwezi ogwa April ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka 1974 kati emyaka 52 egyakayita mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania waliwo bafumba abaali abayeekera mu kaseera akaabazaala omwana ow'obulenzi erinnya ne bamutuma Muhoozi Kainerugaba. Mu buto bwe omutabani ono teyalaba nnyo nnaku newankubadde waliwo okusiima. Sebo waliwo abayeekera abazaala omwana. Ne tugamba Daily Monitor mutandise okusunsula awo. Kuba ge mazima mu biseera ebyo Mwami Museveni yali anoonya buyinza bwa ggwanga Uganda. So yali muyeekero wa NRA. So tewali kulimba. General Muhoozi yali bweru wa ggwanga Kenya. Niyo genda n'owulira abasajja nga bagamba Bobi Wine, famire ye, abaana bali mu Amerika. Mwami Museveni yalwala General Muhoozi ali wano. Anyway, tugende. Dembera yali yakasamba tukona kwekukuma. Yawangalira nnyo mawanga ag'enjawulo mu buwaŋŋanguse okutuusa wano gy'oli abalamu mu mwaka 1986 nga kitaawe Yoweri Kaguta Museveni amaze okuwamba obuyinza n'akomawo okweyagalira mirembe egyali gitandise okuteeka. Olw'okuba yakula emmundu gy'emigga ewaka yeesogga amagye mu ngeri etaliiko biwandiiko biyinza kugijulira. Mu mwaka ogwa 2000 y'omu ku bavubuka abatikirwa ng'amazeeko cadet training mu Sandhurst mu Bungereza ate gye yava okwongera okwogiwaza obwongo mu America Fort Leavenworth, Kansas mu mwaka 2008. Okuva olwo Muhoozi azzenga akulanga kitooke mu magye g'eggwanga yogayoga ku buduumizi bw'amagye kakati kwakajjadde.
olwokuba wa mulembe guno okuliko Muhoozi alwanye nnyo okulaba nga amagye ga UPDF gakyuka okuva ku gali agasooka kaakano omuntu okuyingira amagye ebisaanyizo tebikyali bya buwanvu oba kuba n'amaanyi mangi nga bwe kyali mu budde buli kaakano kye wasoma nsonga nkulu nnyo n'omwoyo gwa ggwanga lwakuba olumu batagaliza ggwanga birungi bawanuuza nti n'okubaako gw'omanyi nayo nsonga nkulu okulongoosa embeera bajjaasi b'eggwanga mwe bawangalira naye badde ensonga nkulu nnyo mwami Muhoozi gy'alongoosezza mu bbanga ery'emyaka 2 gye yakamala nga yakulembera amagye alwanye nnyo okulaba ng'ensasula y'abajjaasi esoosowazibwa omusaala gwabwe tegukyabulira muzanva so nga ate n'emmotoka ze batambuliramu nazo kati ezikyapipira kakino kigonzezza nnyo enkola yaabwe ey'emirimu naddala bwe yabagulira n'emmotoka zino ezakasibwako erya drone mwe batwalira abazuuliddwa oba bateeberezebwa okumenya amateeka okukwasisa empisa mu magye akitaddeko nnyo essiira abajaasi abazibeyita ab'amaanyi azaalagira bakwatibwe okugeza Major General Don William Nabaasa, Brigadier General John Namanya Abaho, Brigadier General Cyrus Besigye Bekunda, Brigadier Abdul Gumayo, Colonel Peter Ayimbisibwe, Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga ko n'abalala lwakuba bamu ku bo bamutuuze ne bamunyonyola alagira bayimbulwe nga mpawo omusango baguddwako. Muhoozi ono akuze kinene nnyo okoma ku bandi yagadde okutuusa obulabe ku ggwanga lya Uganda bwe yalengera bana NUP nga bakola dduyiro afaananako n'ow'ekinnamagye yalagira mangu bakwatibwe ng'ayita ku mukutu gwa X nakati bakyali makumira gye bakogedde kyokkola okuba bano olumu bakwatibwa mu mbeera nga ya bwangu ddala bwe bamala okumuddamu ttano afaayo okufuna ebifaananyi bye bakwatako abantu baabwe basobole okukakkana nga kisudde makumira ka poliisi omugaba Majama ng'ate matono yagunjawo kyayita basement eno gyakomera abajeemu bagenda okuvaayo nga bawewuse ku mulembe gwa Muhoozi era ne kano Dr. Kizza Besigye yakwatirwa ng'ateekateeka okuseketerera eggwanga ng'asinziira mu ggwanga li Kenya senga Muhoozi takwesa bukodyo obw'ekijaasi kuno obumenyerevu bw'alina singa eggwanga lyafuuka ddamuyonga okusinziira ku bituwulira kati wankwadde n'ensonga ze ziri mu kkooti Muhoozi ono era kyamubojja ku luwonzi ng'amusubya obugambo bumulamu amaanyi akoze kinene nnyo okunafuya abala bandi yagadde okutuusa obulabe ku ggwanga lya Uganda ng'ogyeko ekyo okuuma obutebenkevu mu ggwanga mu kaseera ng'ebinnya ebisuusa mu nguudo za Kampala musajja wattu yasalawo amagye gaweebwa omulimu gw'okuziba ebinnya bino mu nguudo omulimu guno bagukola omutima gumu n'okubadde awamu abanga bakavaawo ate nkwe bwatadde n'ebitwala ku mulembe gwa Muhoozi guno bannayuganda ne bannamateeka twakimanyire nikisookera ddala munnamagye okwetaba butereevu oba okwogera ku byobufuzi by'eggwanga nga mpawo avuddeyo kumusoomooza oba okumuwakanya bwetwogerera ng'omusajja ono n'ekisinde ky'ebyobufuzi ki Patriotic League of Uganda mwasinza okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi era n'abakulembeze bakola nabo newankubadde aliwo bakiwakkanya nekino kiyamba ennyo bannamagye okulala ebitone byabwe n'okusoboza mu byobufuzi ekigasiza ennyo eggwanga lyattu Uganda obudde buli adumira okwogerako eri eggwanga kyatwalira ddanga akadde ono Muhoozi ow'omulembe omutebi owafunira akadde nga vyakasumikika kano kaseereza nga bakubya agamba eggwanga ng'ayita ku mukutu ogwa X kino kituyambye nnyo okumanya ebifo embuga n'amagenda ganitamu ono we twagategeerera ng'okulala ku mwaka 2026 kutuuse abayita abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bawakanya nnyo ekyamagye okwetaba mu kukwasisa amateeka naddala nga tegasoose kuyitibwa poliisi ya ggwanga olwokuba ye mukugu mu kutaatira emirembe kino yakirabirawo nga sikijja kusoboka abajaasi n'abaweerawo obuvunaanyizibwa okukumira eriiso ku buli akubako kuyege kono okugolola ettumba bonna abanaagezaako okutabangula ejja nakakaawa okusinga bano bafaayo nnyo ku bulabe obwali bw'enza okuleetebwa abavubuka ba NUP bwe balabanga nga banatera okwetuusaako obulabe nga babagaana nga bali eggulu amagye bwe galaba nga bafumbubidde okwetuusaako obulabe ko n'okwono n'ebintu by'abatuuze ne bajjayo obuswanyu butonotono mu ngeri ya kizadde ne babakangavvula ku mutendera gw'ensi yonna Muhoozi atuweesezza ekitiibwa n'akatagga yalaba Kenya yeefudde kiwagi n'agirabula nti musawa ntono ekibuga Nairobi ajja kuba kiwambye okuva olwo bano baasirika egyo gy'emirembe gye njogerako bwe yalaba Israeli ne Amerika beegasse okufufuggaza Iran yaweereza obubaka amawanga ga Africa amala gye gatayinza kukola n'agumya nnyo abaali balumbye Iran nti akadde konna waakubeegattako bakube Iran yejjusa ekyagireeta mu ddwaniro amawanga nga South Sudan ne Congo bwe gawulira erinnya Muhoozi gavunnama bano bwe basuubiza okubasindikira amagye gabakube batuuke n'okusigala mu kkubiro okuva olwo bano bafaayo nnyo ku nsonga ezibakwatako Uganda bagirengerera wala musajja wattu ono eyagala nnyo bannayuganda n'akatagga buli mazaalibwa ge lwe gatuuka ategeka emisinde mu bunabyalo ensimbi zivaamu ne ziyamba abawejjere kino akikola mu ngeri yakwewaayo ko n'okwefiisa kale lwakuba ye ng'omuntu emisinde gino tagyetabangamu mu kaseera kano buli munnayuganda essuubi limuli mu General Muhoozi Kainerugaba
laba amaanyi akyalina gampalabwa so nga buli kadde waliwo ekipya kyayiyiza eggwanga emirembe gyongera. Ye General Muhoozi mu mboozi eno ndabye lwaki omukulu ayinza okuba agamba Bobi Wine ayitire Kenya, Nairobi. Besigye si gye bamuwambira ne gavumenti ye Kenya nekkiriza mu mutwale. Ne Kyagulanyi ayite eyo we munaayangwira omujja nga teri abakuba ku mukono. Aye ne kali kalabika nako Jeno yakataddewo mu ngeri ya koloba kubuzaabuza nti koonaageza n'okozesa engeri endala yonna eyingira eggwanga nja kutta n'abo abanaaba bakuyambyeko. Naye yagamba eggwanga lyonna erinaayambako Kyagulanyi okufuluma lijjamu bendegera. Ne bwe yafuluma tewali lyabendegera. Kale wojjira n'ogamba engero z'Abaganda zikola bwe zityo, eboggolo ennyo teruma. Naye baaba olwo olugero tekakutandanga n'olugera ku Muhoozi. Ono aboggola naye n'okuluma aluma. Olwo olugero terukola ku ye. Kakati NTV yakoze emboozi amazima ga Katonda mu ggulu. Emboozi yasaasaanye nga muddo gwa luyiira. Emboozi yasaasaanye. Okumanya yasaasaanye, alabika CDF yatudde n'agiraba emirundi ng'ena nga bw'alowooza butya bw'agenda okwanukula aba NTV. Era nga bwe baatugambye mu mboozi wali nti bw'abeera eyo nga ajjayo akasimu ke kaseereza, ne wano we yakoze yabadde alaba emboozi nga bw'asikayo essimu ye. Era mu bigambo yagambye NTV ne Daily Monitor temukyayina NTV and Daily Monitor have no hope of staying open. I will shut them down very soon. Daily Monitor, NTV tebakyayina ssuubi lya kusigala nga baggule. Ngenda kubaggala mbunnambiro. General Muhoozi agamba nti we will discipline them very soon. Tugenda kubeera nga tubazzaamu empisa. Tugenda kubazzaamu empisa aba NTV oba NMG. As for NTV and Daily Monitor, they have been great source. Abakulu bano omukulu agamba nti NTV ne Daily Monitor babadde b'amaanyi mu ngeri gye babadde baweerezaamu eri sayidi ya kitango okumala emyaka 10 wagandaba 4. Naye bwe boogera emyaka 4 tebalaba nti balina okulekeramuko ku balala nabo bakulembere. Tebakiraba muli emyaka 4 kati. Era agamba nti bakoze biliyoni za ssente, bakoze ensimbi bufukunya, ensimbi mpitirivu Daily Monitor ne NTV ze bakoze. Era agamba ennaku zino agamba kisusse. Era agamba mbu muzeeyi we yabibakwasizza. Muzeeyi has handed them to us. Jjukira luli yagamba nti nali nsaba permission kuva wa muzeeyi. Kakati atugambye nti muzeeyi yabakwasizza ensonga ezo baba bazihandolinga. Kakati onaawulira. Nina gwe nabadde njogerako naye jjo naŋŋamba naye eno emboozi jeno gy'aliko ne bakeera ku makya nga NTV bagiggyeeko.
oba NMG nga bagigyeko keeki bakiddako emubuuza goloza keeki bakiddako ffenna ne tusigala nga twewuunaganya bwewuunaganya okumanya CDF si wa bulijjo okumanya si wa bulijjo njagala onzikirize nkutegeeze nti waliwo obubaka obuli mu kuyita ku mutimbagano obubaka buno nga bulaga buva ku mukutu gwe batubunoonyezaako bubuze so simanyi oba baakoze bukole omanyi omuntu asobola okukuleetera emiwunyo yagambye after the big noise Kabobina and his dog Joel Senyonyi, we are coming for this Katikkiro of Buganda and the Kabaka. If their TV and radio stations does not stop broadcasting about the idiot I captured and later handed to police. Nti bwe mmaliriza bano abawogganyi Bobi Wine Joel Senyonyi nzija eri Katikkiro owa Buganda, Katikkiro of Buganda ne Kabaka bwe zibanga TV zaabwe tezisobola kulekaawo ku broadcastinga oba kuweereza oba kwogera ku bagwagwa b'emba nkutte oluvannyuma ne mba ndinga ova eri poliisi. Kakati kye nnyinza okugamba ndaba wano tewali bukakafu bwa posti eyo kubanga eva wa General Muhoozi. Tewaliwo bukakafu. Lwaki nkugamba nti tewali bukakafu? Kubanga teriiko ku mukutu gwe. Kisoboka okubeera ng'aliwo abaakoze posti eno okwongera okusajjula embeera. Omanye emabega ali waliwo abaana kye babadde bakola nga singa bawamba omuntu n'amala ennaku nga talabikako oba poliisi n'emuteekeyo nga talabikako, abaana nga bajja ne bagamba gundi afudde, afiiridde mu kaduukulu ka poliisi. Kati nga poliisi kigiwaliriza okujja ekole statement nti bannange omuntu tafudde oba omuntu tannafa, then bwe mujja ogamba ensi nti omuntu tannafa nga bababuuza aliwa. Kitegeeza mumulina. So kakati neeyakoze kino ayinza okubeera nga ayina layini gy'ayagala okutwala. N'entwala omukisa guno mugamba. Saagala kuwakana nti CDF tasobola kikola. Kuba tulaze nti musajja muzito. Ne mu kubeera nga asobola okikola oba tasobola, ndaba nga si ye yawandiise bino. Naye neeyawandiise kino kyonoonya okuzaalira ensi eno kinene. Yenna eyawandiise kino kyonoonya okuzaalira ensi kinene. Natandise wali nga mbagamba byonna mu nsi bizannyibweko. Banaye byonna mu nsi bizannyibweko. Naye Kabaka n'eddiini mubireke. Kabaka n'eddiini mubireke. Simanyi oba wali omanya ebigenda maaso, wali ogoberera, oba waliwo ng'otandise okubitegeera mu 2009 bwe baagaana Katikkiro okugenda e Bugerere. Ebyaliwo simanyi oba obijjukira oba waliwo oba wabiraba oba waliko mu Kampala wano. Baagaana Katikkiro naye ekigambo kyali nti Kabaka bamugaanye okugenda e Bugerere. Naye nga bagaanye Katikkiro. Lwaki abaali bayisaawo abaali bakyeyalinga baali bagamba Kabaka? Kubanga Katikkiro Kabaka w'ebweru. Bw'ogaana Katikkiro okutambula butereevu oba ogaanye Kabaka.
oba oganye kabaka. Nja kuwa ekyokulabirako. Singa olumba embassy ya America wano mu Uganda, ekyo tewali we bakiwolereza oba olumbye ensi namba America. Kati bw'olumba Katikkiro oba olumbye kabaka, yenna eyakoze kino ndowooza tusaagire ku birala. Bwe kibanga CDFC eyakiwandiise ndowooza kino tuleme kukiyita. Ebyaddala tuleme kukiyita. Unless nga tulabye nti omukulu yakoze eki, yakiwandiise. Awo we tujja okumanya nti ono mumira nsanafu. Naye bwe kiba nga tekiriiyo, tubireke bannaayo. Mbasaba tubireke. Eyo okulumba eddiini, okulumba obwakabaka, mukwano gwange tubireke. Tugira tubireka. Kakati Joel Ssennyonyi yavuddeyo olunaku olwajjo. In fact luli n'abaako ebigambo bye yagambye CDF. Nsaba osooka omutuwe. Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Bw'okuba nti amateeka tegakwatako. Yalowooza wa kitalo nnyo. Tulina kumutya. Munnange tetujja kutya. Muhoozi si ye gwe Katonda. N'ebyo by'otiisatiisa, ono nja mutta. Gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja? N'abo b'otiisatiisa obalekewo. Kuba twabiraba dda abaze batiisatiisa. The police will shoot you and kill you. Biki tujja bakola ki? Munnange abantu abo bafa. Ne balekawo be baze batiisatiisa. Kakadde kira okulowooza nti oli wa kitalo nnyo. Munnange toli. Olwokuba nti oli mwana wa Mwami Museveni, kakati yakuwa ekirabo ekya ofiisi. In fact gwe wali badde n'obuvunaanyizibwa, wali badde okola nnyo, kubanga ofiisi bagikuwadde kubanga oli mutabani wa mukulu. Kati olina kukola nnyo ebituufu, bannayuganda bagambe nti owaaye era kale agezezzaako newankubadde baagimuwa kubanga mutabani w'omukulu. Naye kati olagira ddala nti eno bakikuwanga kirabo, osobola okikozesa nga bw'oyagala, mwana w'omuloodi. Ebintu bino tetugenda bikkiriza. Tugenda kutiisibwa, tugenda kutamu. Ebyo byali ebigambo oba byabadde ebigambo bya Joel Ssennyonyi. Then Godfather avuddeyo n'alabula Joel Ssennyonyi. Nsaba osooka otuwe ku Godfather oyo. Kale Joel Ssennyonyi atakula Muhoozi. Muhoozi bw'anaakuteeka ku minzaani ya Anita Among. Anita Among kaleko. Kuba ye bagamba yalinawo bye yalina nga tannayingira Paalamenti. Naye bakuteeka ku minzaani Joel ogiyitako. Biki bye walina nga tannayingira Paalamenti. Minzaani ogiyitako ku by'olina olwaleero ng'oli mu Paalamenti. Joel omusajja mugenda empola. Omusajja mugenda empola. Lukwago baamukutte. Okukwatibwa kwa Lukwago bya bufuzi. Lukwago ali mu biki? Si bya bufuzi. Muhoozi si musiru. Abasumbuye kitaawe emyaka 2 ate abalekewo bajje basumbuweye. Muhoozi si musiru. Godfather simanyi gwe kikyoyinza omugamba, but njagala yita wano mugambe nti oli mutuufu. Naye Godfather twadvocatinga amateeka era twagala eggwanga libe n'enfuga egoberera amateeka. Tuleme kubeera nga Jeno tumutya, tube nga tumuwa ekitiibwa. Kubanga amazima gali nti Jeno atiika, Jeno ntiisa, naye abantu tebamuwa kitiibwa, bamutya. Naye ng'eri rank eya Jeno kitiibwa ky'amaanyi nnyo. Okubeera CDF kitiibwa nnyo. Naye Jeno kyakola
ateekawo ntiisa nti ensi emutye tafaayo oba ekitiibwa weekiri naye ensi emutye. So yajjira mu kifaananyi kya kumutya si kitiibwa, ebitiibwa byammwe talina kyabyagaza. So Joel Ssennyonyi tukitegeera nti CDF asobola okukola buli kimu, naye Joel Ssennyonyi kyagamba nti nedda tuvunnamye ebbanga lyonna, era okuvunnama kye kireese General Muhoozi okuwulira nga buli muntu asobola omukanga. Kye kiseera tukangabaleko. Bwe kuba nga kutta ate omuwendo gwayagala, ne n'abalala ababadde ab'amaanyi nga ye bavudde mu bukulembeze, tebavuddemu nti emmundu zibavudde mu ngalo, babadde nazo, in fact nga batandika na kutambula na 5. Security bagyeyongezza ebakuuma, naye akaseera bwe katuuse ensi tebawadde chance. Nti opposition eno okusirika ennyo nga yeeyawudde. Mu kaseera kano CDF ng'akwatako mu PFF n'anonako mu NUP, batandise okulaba ekifaananyi nti no one is safe until nga twegasse. Joel Ssennyonyi si nti tatya, naye amanyi ayagala obulamu, abwagala ayina obwana buto, okitegeera talina nnyo byamaanyi musajja tubye yakoze. So ayagala okulivinga obulamu, naye ayagala otuuka mu myaka 8, emyaka 9. Naye waliwo abantu abalina okubeera gumite abalala okufuna eddembe lyabwe. Nga bw'olaba Mwami Museveni nti yatunula ebigenda mu maaso nga ye takkiriziganya naye, n'agamba kaakati nze ngenda okubeera entabiro y'okukyusa ebiriwo tuleete ffe bye twagala, era n'akikola. So wangi abaamugamba Obote ajja kutta, Obote ajja kutta, era Obote n'atuuka nako kugamba nti akaakalenzi mukaleke. Akalenzi ke yayitanga akalenzi kakatukwata ana mwegi katukalakata. So Abaganda balina olugero olugamba nti tunaatya endeku tunaanywa ku lwendo, tunaatya endeku tunaanywa ku lwendo, webbanga bw'otamuwemukira. Kale ate twalabye ku reaction ya General Muhoozi. General Muhoozi abadde ng'abantu b'abeera nabo tebamukyalenjinga nga bawaana muwaane. Kwegamba ye amanyidde bulamu bwa kumuwaana, tafunyeeko ku bulamu bwa kumukyalenjinga. Bw'ajja n'ayogera ekintu asuubira ensi yonna okugamba yes, nga bw'olabye Kabanda bwe yakoze wansi ng'agambye nti Paalamenti etandika okunoonya butya bwe bayinza okuggyako Joel Ssennyonyi ku bwa leader of opposition. Kabanda n'agamba nti yagambye okesa yo wish oba assignment kyabadde awo bwe kityo, nti abo baba mujjajjatta abamuweeweeta abo be bamukoze obubyo butamugamba mazima. So Godfather kyoyogera kituufu, naye ne Joel Ssennyonyi ng'omukulembeze n'alina byakkiririzaamu era alina ebiruubirirwa n'eggwanga ly'ayagala okulaba. Mulimo gwe okuvaayo raising eddoboozi. Ensi bw'esirika olowooza kigenda bbeera kitya? Ffe tusobola osirika ffe kuba bunnaye ffe tuli bannakunkunye dda, n'ebitunyiga bitunyigira eno. So simanyi gwe ndowoozayo ku Godfather egamba etya. Nzikiriza nveewaawo tugende ku mawulire agatali malungi eri munnamawulire munnaffe Joseph Sseruwooza okuva ku mukutu gwa BBS Terefayina. Afudde nkya y'olunaku olwaleero, mawulire si malungi n'akatono. Yoyo gw'olaba lwali lunaku ndowooza lwa Mande lwe bawamba Erias Lukwago okuva mu maka ge. Joseph Sseruwooza y'omu ku baaliwo.
ng'agenda mu maaso n'okuba ng'agoberera ensonga ng'aziweereza bannayuganda butereevu. Olunaku olwajjo yabaddewo ku mulimo ku BBS n'avaawo. Musajja wattu yavuddewo nga teyeewulira bulungi ng'agamba ekifuba kimuluma. Ebyazzeeko byonna ngenda kusaba onzikirize tubirabire mu mboozi eno ekoleddwa munnamawulire munne. Saba onzikirize ebyo bifaananyi biva eri wangi biviira ddala Mulago gy'afiiridde. In fact gy'atwaliddwa ku Heart Institute. Njagala onzikirize tulabe emboozi eno. Tuli ku kitundu abavunaanyizibwa ku kujjanjaba n'okukebera obalyawo n'okwekebejja omutima mu ddwaliro eri Mulago ekifo kye bakiyita Uganda Heart Institute, nga mu ggwanga lino kyekifo obalyawo kyoyinza okugamba nti ekyenkomeredde ku muntu yenna aba alina obuzibu ku mutima bwonna era wajjanjabirwa. Ekindeeseewo si kuripootinga oba kutegeeza mawulire ga byabulamu, wabula ekyandeese wano naze ne muganda waffe Joseph Seruwoza kama Katonda gwakoowoledde mu kifo kino oluvannyuma lw'okuba nti yabadde teyewulira bulungi olunaku olw'eggulo n'ennaku eziyise, nga yeemulugunya ku kifuba okuba nti kyabadde kimuluma era nga afuna obulumi obuwererako ddala mu kifuba. Nze nkola naye era mbadde mpeereza naye mu programu ya Zuuka n'Ensonga, nga waba taliiwo nze nzijuliriza ekifo ekyo obalyawo nga waliwo ensonga ez'enjawulo. Kale n'olunaku olw'eggulo ku makya yantegeezezza nga ulcers bwe zitamuyisiza bulungi era nga yeetaaga okulaba nga afunako ku bujjanjabi, era n'asaba nze mbeere nga ntula mu kifo kye wakiri programu y'olunaku olw'eggulo era n'engikola. Programu olwawedde nabadde nange nteekateeka okweyongerayo ku birala, nenfuna essimu okuva eri mukyala waffe, mukyala wa Seruwooza, nga ntegeeza nti embeera yabadde yeeyongedde, ulcers zimuluma nnyo, era nantegeeza nti nandibadde ntuukako ewaka mbeere nga munona mwongereyoko ku ddwaliro, era nange kye nakoze bunnambiro ne ŋŋenda mu maka ge ne mba nona ne famire okumutwala mu ddwaliro kwongera okuba nga yeekebejjebwa newankubadde nga yabadde afunyeeko gye buvuddeko obujjanjabi obutonotono ku ulcers. Wabula ffenna nga tulowooza nti nga bulijjo ulcers abasinga bazibaluma mu mbeera ya bulijjo n'omirayo ku buweke oba n'ofuna ekyokulya n'otereera, naye ekyamazima embeera yadde esukkako ku ekyo. Era mu kaseera ako wakati mu kumujja ewaka nga tumwongerayo okufuna obujjanjabi obwo, ne tukkaanya ne mukyala we gwe twabadde ne mu mmotoka, tugaa nti twetaaga okulaba nga afuna obwangu n'okuba nga abaako engeri gy'alabirirwamu olw'obulumi bwe yadde awulira mu mmotoka, okumuleeta yabadde amenya omutto nga yeebase naye nga ŋŋamba nti awulira obulumi bw'amaanyi nnyo mu kifuba awo. Era ne kwe kusalawo bannaffe be tukwatagana nabo era be tukola nabo eddwaliro erya Gombe Medical Services Hospital abali awo okumpi, neŋŋamba nti katubeere nga we tugenda kubanga twabadde tuva ku kkubo eriva Ssentema eritusuulawo Emmengo we bayita ery'abalintuma nenga nti katugenda awo okumpi ate abasawo bajja kwanguwa, tuyinza okuba nga tetujja kubanga tubeera mu layini ebbanga eddene olw'okuba nti embeera yabadde yeetaaga okuba nga tendingibwa amangu. Ekyamazima twatuusewo era abasawo bayanguyidde ddala, naye ekyamazima mu kujjawo tetwategedde nti ulcers zaali zitutuusiza ku mbeera bwetyo. Abasawo bwe twatuuse batugambye nti ono yeetaaga emergency olw'okuba nti n'omuka gwabadde tegukyawera bulungi era bagenza okugupima nga tegukyatuuka mu 9, we guba gutuuseko mu 9 ntegeeza oxygen gubanga mu 9 mu 2, naye nga ffenna twewuunya ulcers oba ulcers ziyinza zitutuusa omuntu ku mbeera bwetyo. Kaseera ako abasawo ne basalawo okubanga bamuyambako oba bamuwa ekyuma ekimuyambako okussa ekya oxygen yeeyongere nga bamwongera okuba nga bamwekebejja ne bamutwala mu kasenge ke bayita ka emergency ne bongera okumugoberera. Ebyo byabadde mu ssaawa wakati w'omunaana ne ssaawa 9 era ne tubeera mu mbeera eyo nga abasawo bamwekebejja buli ddakiika, nteekako ku ccupa ezimuyambako okuddamu amaanyi n'okwongera okutta obuwuka nga tulowooza nti oba yafunyemu ka bacteria infection oba ne katambula oba akawuka ke bayita aka pyroliac aka ulcers nga bye by'amaanyi. Era ne tugatta ebbaluwa ne testi yali akozeeko, omusawo n'atugamba nti yeetaaga okuddamu okuzeekebejja, kiyinza okuba nga luki bataalabye oba nga balina kye balabye ng'eddagala lye bakozeseza lyabadde linafu. Ne tukkiriza ekyo testi ne ziddibwamu ne bamuggyako omusaayi
era ne baddamu okubyekizamininga. Ekyamazima nga bye baali bazuula abalala byabadde bituufu naddala ku bacteria abo infection ne akabuka kana akaleeta ulcer nga bimu ku ebyo byabadde bimusumbwa naye nga okusinziira ku ddagala lye badde yakakolako wandibadde waliwo improvement naye nga embeera eyongera kusajjuka. Omusawo n'alowooza ku kintu ky'okulaba nga bamukebera omutima naye nga gakasooke tulabe bino oba eddagala lyebakozesezza okutta bu bacteria buli oba bu infection eriyinza okuba nga dinafu amweko kulya amaanyi okusingako awo n'erikakkanya obulumi. Era abasawo ne bakikola ekyo naye ekyamazima nga enkyukakyuka ntono nga gamba bw'aba yeebasa awulira obulumi bwabadde bungi nnyo ng'alajjana mu kifuba awo. Era mpaka ezatuuse essaawa nga zitambulira ddala omuboozi obutagirwisa akawungeeza awo. Sawo n'agamba ati ekyamazima eddagala etumuwadde kusinziira ku mbeera gye tunnyonnyodde liba limala bumazi bwe tuwongerako ejja kuba overdose. Liba lyetaaga okuliwamu essaawa endala 24 kadde yeewaka mpola naye nga mukadde ako embeera yabadde stabilizinze nga oxygen level zirinnyeemu zituuse ku nnomo kubanga omusawo yadde ayagala wakati wa 95 ku 100. Era abatwale tutuuseewo nga n'okwetambuza akusobola bulungi naye ng'akyawuliramu obulumi wabula tuba tugenda bwe tuti mu motoka muzeeyo ewaka. Ekyamazima n'awulira nga tajja kumalako ye mulinga omuntu n'awulira nga tasobola kudda waka. Twali tugezaako okwewala ekitanda ekyo olw'embeera nga tulowooza we ziba ulcers bayinza otulagirira. So n'atugamba nti musooke mukomewo tuddemu kati twekebejje kimu ku kimu. N'addamu ne bamukebera. Ekyamazima mu kaseera ku mutima gwabadde gukuba bulungi era nga embeera eraga nti omutima tegulina buzibu effect ereka avudde ku ulcers ne balowooza ku kintu kye bayita GAD olwokuba nti bagamba nti gaasi aba mungi wano ne yeetuma mu kifuba nga kibiseera ebisinga kitera okuleeta embeera y'okuba nti omuntu afunamu obulumi mu kifuba. Mu kaseera akazeeko omusawo n'amuwa ku ddagala liyinza okusanula acids ezo era Serowooza n'agamba nti ekyamazima tewali njawulo obulumi bweyongedde. Omusawo kutugamba nti agenda kukola scan oba okwekebejja omutima malabe oba waliwo obuzibu wakuliko amasavu oba waliwo ekireesa obuzibu ku mutima ogwo. Ekyamazima ne tudduka mangu awo ne tubeera nga tutandika ku nteekateeka eyo ey'okumuteeka ku kyuma ekyo ekikebera ku nkuba y'omutima. Bagenza okukikebera. Ekyamazima nga mu kaseera mpawe kaaga tikyatutena kaseera n'eddakiika yinza okuba nga teyaweze ekyo kyalabiddewo nti omusuwa ogujja omusaayi ku mutima okukkirira wansi okugaba omutima mu bitundu ebya wansi gwazibikira era nga mulimu kye bayita clot. Kaba clot atulaba ndowooza kabanga omusaayi gusobola okukwata ekitole ne guyingira oba ne guziba omusaayi okutambula nga gwakwata. Soka clot yako omusawo n'atugamba nti kyetaagisa obwangu bwa ssaawa ekinene nnyo emu okutuuka emulago ku Uganda Heart Institute babeere nga baddamu okuba nga beekebejje we kiba nga ne bali kye balabye batandikira awo. Era n'atugamba nti buli kyonna ekyetaagisa wano weekiri ne batuwa ambulance era twebazanya abagombe Medical Services Hospital ne bakuba n'essimu ku Uganda Heart Institute okulaba nga tewaliwo bya layini omulwadde atuukira butuukizi ku bujjanjabi. Era mu kaseera ako Serowooza naye ateekebwa mu ambulance n'aleetebwa wano ku Uganda Heart Institute era natandika okuba nga akolebwako wabula mu kaseera kwe yabadde azzeemu okuba nga ayogera bulungi era nga emboozi tuzinyumya nga tuwayiza ddala. Mukadde ako twagenza okuba nga tutuuka wano ne bakola preparation zaabwe bye beetaaga ne babitugamba era ne bikolebwako byonna okulaba nga obulamu bwa Serowooza butereera. Era abasawo ne batugamba nti bweba nga ddala ebyo byonna bye beetaaga weebiri tewali buzibu kuloti bagenda kubanga bagijjamu era bo ntandika okubakwasa ogwabwe. Saawa 7-8 batandika okupreparinga Serowooza bamuteeka ku byuma bulungi. Mukadde ako ekyamazima embeera yayongedde kubanga esajjuka busajjusi olwo nno nga pressure ye eganya okukka naye nga abasawo bagamba buli kimu kyabadde kitegekeddwa okulaba nga clot eyo bagimugjamu. Saawa zagenza okuwera 10 pressure ng'eganya okukka embeera we yatabukidde era ng'ali ku byuma tannaba kubanga alongoosebwa atwalibwa okugibwa mu clot obulamu bwe bwakomye. Siyinza kubanga nze mpa lipooti esembayo ku kyekyamusse naye twamulese wano kubanga bajjamu clot eyo Mukama Katonda we yamukowooledde. Kitalo tuli ku kitundu abavunaanyizibwa ku kujjanjaba n'okukebera obulemu